Taata kaggwa ensonyi oluvannyuma lw'okukabasanya bawalabe babiri n'abafunyisa embuto ataddeko Kakokola Tondeka nnyuma ali mu kuyiggibwa. Dr. Kizza Besigye okuddamu okutunula mu nsonga ze. Omulamuzi munnange bw'atyo yagambye ennaku z'omwezi nga 21 Meeyi enjuyi zombi oluwaabi n'oluwolereza zaatuuse ku ki era byonna munnange mu mboozi yaffe eno. Bobi Wine oluvannyuma lw'abawagizi ba Nuupu okubeera nga bayambalidde Sam Kuteesa olw'okuzimba kyaki, kale bwe bati waliwo abayogedde ku nsonga z'obugagga bwa Bobi Wine ne babaako bye boogera nga bagezaako okubeera nga bakompeyalinga nga beebuuza nti kwaki mugambo bwe kiti ate nga naye bwe kiti. Bwentyo nkulamusizaako gwe bwe nampuliriza wano ku Uganda Atalagi mu mikwezi esenga bulijjo. Mbeerayo era Vakkido abaayo muyitirivu kati yatandise dda Vakkido. Tuli mu kunoga bwe tutereka bwayengera bwe tulya tuba tulya kino nga kyenge tuba tunamalawo kino kiri nga ki bannange. Vakkido muyitirivu nnyo wano naye siina ngeri gye mubawaamu. Lwaki mundegerera? Kakati munnange taata tutandikire taata ono kaggwa ensonyi taata tetumanyi na kumanya akyekukumye yadduse naye essaawa yonna ajja kukwatibwa kuba talinawo nnyo ayinza kuddukira okuleka mpozzi nga yessebwesse. Naye munnange kabadde kaseera ka ntiisa yennyini nga bamaze okubeera nga bakitegeera nti taata wano Munnayuganda yadduse oluvannyuma lw'okubeera nti nno yafunyisizza bawalabe bana embuto. Kaakati munnange kino kyewuunyisiza ddala era bino byabadde mu ttawuni y'Embaale eyo. Biri Mbaale eri mu Bugisu, Mbaale district. Kaakati munnange bwetyo poliisi sayidi zeeyo yatandise dda okubeera nga etandika omuyiggo banoonya omusajja. Omusajja ono kigambibwa okuba nti abadde nga akaka bawalabe obuboozi kubanga bangi abakaka obuboozi baana bana. Era kati munnange saawa eno abawala bye banyumya bitiisiza ddala kubanga ono abadde nga munnange abafunyisa embuto ate nga bw'abakako kubeera nga bazijjamu anti ng'atya munnange amawano nti ate taata ye yanzaalamu. Ab'ebuyinza bwe bati munnange batutegeeza nti suspect amannya ge bakyagasirikidde olw'ensonga za security newankubadde nga abantu bagamba baali badde bamutubuulira amannya ne tumunoonya ne tumulabako nga tumuwaayo. Ekyo kiyinza obutaba kyangu nnyo naye bagambye for security reasons amannya bakyagasirikidde tebaagala tumanyi taata yaani. Nali badde ng'ogera wano naye owange anti bagambye for security reasons ate n'ekintu kye yakoze kiri awo ky'oyinza okugamba nti waakiri. Kakati munnange ono yakka ku bawalabe waliwo ow'e12 mulimu ow'e17 kugambye ow'e12 kyokka ate nga kigambibwa okuba nti bino yabitandika emyaka emabegako abadde nga ajja abikola. Kakati munnange okusinziira ku lipooti zino zitugamba nti nno ono yabatiisatiisa nga balina okubeera nga basirika okusinziira ku baana bano bye boogera nti taata yabatiisatiisa temwogera kemugeza ne mwogera muyinza munnange okungwako. Kale bw'ati munnange bw'abafunyisa embuto eno bw'abakako kubeera nga bazijjamu okusobola okukweka ebikolwa bye ebyo ebya sitaani. Kati munnange embeera eno ey'entiisa ejjitya okubeera ng'emanyika banneyiba bwe bati babitegeera nti taata asobye ku bawalabe n'abafunyisa n'embuto
n'ayagala baziggyemu. Kakati ne bategeeza ku munaiko bu officials era okukakkana bwe batyo ne bagenda ku rescue operation okubeera nga bataasa. Omusajja Kaggwa Ensonyi akira bawala be, waliwo omwami omu omulala eyafunyisa muwala we nga n'agamba nti yayagalanga muwala we n'amufunyisa n'olubuto. Kati nga yagamba mbu nno tayinza kuzaala mwana, n'amuteekako ssente okumulabirira nga muto, n'akula mbu ate abasajja ne bamutwala ye nga tafunyeemu. Kale y'ensonga lwaki yasalawo ndowooza asooke yeesasuzeemuuko. Kati ekyo mbu nga takikkiriza mutayinza ye kwezaalira abaana babe, ate abasajja abalala ne babaagala, oyo naye yaliyooko era amawulire gaayita. Kakati munnange b'officers okuva mu Uganda Police bwe batyo bakola butaweera wamu ne Ministry of Gender, Labour and Social Development okubeera nga banoonya omwami ono n'okutaasa abawala bano. Era bwe batyo munnange babataasizza ne babatwala awantu we basobola okubeerera safe nga babagezaako munnange oba kansolinga olwo n'okubawa obujjanjabi obwetaagisa. Gender Minister Sarah Nakabira bw'atyo naye operation eno yabaddemu era bwe batyo nga bakyanoonya omwami ono Kaggwa Ensonyi. Era bo nga baweera nti munnange ewali oba ensonga ezikwata ku mwana omuwala balina okulaba nga obwenkanya bubaawo. Nakabira bw'atyo bwe yatugambye. Kati okusinziira ku kunoonyereza okusooka kigambibwa okuba nti nno bino byaliwo oba byatandika emyaka egiwerako emabega mbu tebitandise kati, kubanga alinamu ssebo n'abakulu. Kugambye nti alinamu abato n'abakulu. Kati waliwo be-17 oyo anaatera okuweza 18. Kati nabali bye yasooka nabo badde nga jjaaki bakola. Kakati waliwo n'ono we-12 naye yamutandikako dda. Kakati munnange bw'atyo nga abatiisatiisa okubeera nga basirika. Bwe mutasirika musirike, musirike. Munnange ono nga tayagala bagende na kubeera n'abafamily members balala, era nga n'okusoma tayagala bagende basome, ayagala babeerawo waka bakyala be. Kati community members wali Embaale bwe batyo munnange bamaze okubeera nga bategeera amawulire gano ag'ennaku, obusungu bwabakutte, era munnange ne basalawo okubeera nga nabo beeyunga mu muyiggo okussa n'okubeera nti munnange bataasa abaana bano nga bakwataganira wamu n'ab'amateeka. Kale munnange ebyo njagadde sooke mubimanye abasajja si bangu yadde n'akamu, si bangu yadde n'akamu. Kakati munnange nga tunaba kubeera nga twogera ku bya Bobi Wine. Bobi Wine waliwo aboogera ku bugagga bwe bw'aba kompeyaringa lwaki munenya kuteesa ate Bobi Wine ye. Naye kasooke tulabe ensonga za Dr. Kizza Besigye, ensonga za Dr. Kizza Besigye era nga tukimanyi bulungi nnyo nti newankubadde byannyima yatukakasa nti essaawa yonna kuba guli omulundi yalowooza nti Dr. Kizza Besigye agenda kubeera ng'ateebwa, kubanga balooya be batugamba nti byonna ebisaanyizo byonna omulamuzi yakkaanya nti weebiri, abandi badde bamweyimirira ba sureties webali. Kwegamba kooti yakakasa nti tewali ensonga erobera Dr. Kizza Besigye kubeera nga yayimirirwa, naye ensonga mbu ya security. Mbu Besigye ayinza okubomba, ayinza okudduka, ate ayinza okutaataaganya obujulizi mbu kati mbu tebali sekiwa ku sayidi eyo. Kakati munnange kooti wetwogerera yamaze dda akubeera ng'ate era emukuumirayo ku limanda paka omwezi ogwokutaano ennaku z'omwezi 21. Kooti kwegamba oyinza okugamba nti yamwongeddeyo ne banne okuli Haji Obeid Lutali wamu ne Captain Dennis Ola ennaku z'omwezi 21 Meeyi 2025 lwe balina okubeera nga bakomezebwawo ku misango gyabwe egy'okulya mu nsi olukwe. Omusango babavunaana gwa kulya mu nsi olukwe kuba giri gyonna bagibaggyeko gye baali bagamba gya treachery n'ebirala, kati kulya mu nsi lukwe. Kakati munnange kino kizze oluvannyuma lwa defense lawyers abawolereza Besigye wamu n'oludda oluwaabi prosecution okubeera nga basabye kooti esooke munnange erazeemu badizibweyo ku limanda
bakkirize oba nti ensonga kooti eya high court gye yaseetinga ey'okuwulira date eya application eyateekebwayo balooya ab'omuvunaanibwa nga baagala order okuva mu high court okubeera nga munnange erekawo okusalawo okwasa okukubeera nga kukolebwa Nakawa Chief Magistrates Court. Kati ensonga eyo munnange bo bennyini ne bakkaanya balooya ku njuyi zombi nti bagira balaazizaamu era nga kino kitegeeza Dr. Kizza Besigye ne banne balina kubeera nga ate baddizibwayo era kkooti n'eraga nti nnaku z'omwezi 21 May ate bwe bagenda okubeera nga ate ebyo biddamu okubeera nga bitunulwamu. Mu kaseera ako Dr. Kizza Besigye nga kkooti emaze okubeera nga esalawo bw'ekyo bagenda okumwezayo mu nkomyo wabiri wa kkooti yasobodde okubeera nga asisinkанako balooya be okwabadde Martha Karua Munnakenya era ne babako bye boogeramu awo Erias Lukwago ne yawaddewo mu nfo nga tebanna bakubeera nga bamuteekako empingu era olwamaze okubeera nga boogerezeganya mu katono bwe bati abawagizi babaddewo mu kuwaga Aaron Kizza lawyer eyakava mu kkomera naye yeewuunyisiza yabaddewo ku defense team eya Dr. Kizza Besigye era munnange Kizza Besigye olwamaze okubeera okwogerezeganyamu ne balooya be ne bamuzzaako obwennyogoga ku mikono yoga buzira. Kati nnaku z'omwezi 21 May betusuubira ate munnange ate okudda mu kkooti. Kati bwe tugenda munnange ku sayidi eno Bobi Wine Hillside View Apartments wali ku Kasozi Jani webali nnyo gwe ayagala okupangisa apartment ennungi ezinyirira ate ez'ebbeeyi ennyo omuli buli kimu ekiyungu eky'omulembe eddiiro eddungi ebisenge ebisukka mu kimu wifi weeri amasannyalaze tegavaako security egguluggulu gwe ava ku airport oba bw'obeera okumpimpi awo osobola obbakubira n'obagamba ndi wano mujje munnoneko bayina emmotoka esobola okukunona ako bakakola nga ka bonasi nno naye tobeera ate ng'olimbaale n'obagamba batugamba nti musobola okutunona obanga katugeze oli Masaka ndi eno Masaka musobola okunona njagala pangisa wabula gwe beera awo Ntebe ku airport wipima distance bw'obeera ku airport Entebbe osobola okubeera nga obagamba n'obakubira kasoba ng'obuukinze nabo then ne bakunona aba Hillside View Apartments okussa n'aba Maintenance Palace bano balina solar systems eza buli kika balina ebyamasannyalaze ebya buli kika balina ebyamazzi eby'omulembe ebiri original balina tiimu ezisobola okubeera nga ziinstallinga ebintu ebyo abakugu balina tiimu y'amaanyi era nga bakugu nnyo mu kubeera nga babikuteera mu nnyumba yo kasita okkaanya nabo naye solar systems bazirina amataala gali agaaka gokka ne gazikira gokka kasita obudde bukya nga gejjako kasita buziba nga geeteekako nabagamba mu abalimi pampu bazirina pampu ezikozesa solar balina kamera ezikozesa solar kamera ezawaka nti mwe muve ku bintu amasannyalaze gavuddeko ate tetulina oba mu dduuka nga balinda lwe ganaavaako babbe teekawo lights nga ate kati rechargeable gye ziri kati kamera bwe zibaako nga zikozesa solar muganda wange tewaliiwo reason lwaki zinaaba zaavaako era bajja kuba bamanya nti wabaddewo omupango ogw'amaanyi. Kakati munnange Bobi Wine ensonga ze abantu bazitunuulidde nnyo era waliwo oluvannyuma lw'abantu okuvaayo ne bavumirira ekyakuteesa okubeera nti yazimbye ekyaki n'atazimba ddwaliro oba essomero kati waliwo abaavuddeyo ne bagamba nti lwaki mwolesa embeera efaanaganako bw'etyo. Bobi Wine yazimba ennyumba emagere nga talina kye yaakoze wano n'agula eryato nga talina kye yaakoze wano n'agula biiki talina kye yaakoze wano n'agula emmotoka etayitamu masasi talina kye yaakoze wano. Bobi Wine naye ebyo byonna byetwogerako omuntu gwe twogerako kuteesa era byonna abirina n'okusinga ebyo byonna abirina ng'oggyeko kubeera nti musajja mukulu ddala naye byonna abirina ate asaabize mu gavumenti
omulina okubeera nti nno avunaanibwa bagamba abantu aliko enziro mu bubbi n'obukenuzi n'obuli bw'enguzi ffenna tukimanyi bulungi nnyo. Bobi Wine talinaawe yadde ku ebyo, takola nko mu gavumenti, taliiko nziro yakubba oba ekintu ekirala kyonna. Ate nga n'emmotoka nayo gye bagambye ya bulletproof era eriko abaagioganayizinga ne bagireeta, kubanga mu kennyini mwagamba ye bayithawe mwagamba ogati Museveni yagimuwa. Kubanga ajjukira waaliwo narrative eyo nti Museveni yagimuwa. Kakati ate bwe bwene munenya waaki bwe mubanga ate mulina ne sayidi eyo. Kakati ebyo nga bikyali awo, ekituufu kyo kiri nti bwe tutunuulira Kuteesa tuyinza mugeraageranya ku Bobi Wine, kubanga Kuteesa talinaawo kintu kye yali awomyemu mutwe kati nga bw'olaba ekitebe kya Nuupu eky'e Makerere Kavule oba nga bw'onoogamba nti Kamwokya. Tekiriiyo, ekyo tekiriiyo. Kati obulamu bwa Bobi Wine ng'akyali muvubuka byakoze ye nga ye ebyo, era buli muntu yenna naddala nga oli mu mbeera nga civilian oba ng'omuvubuka, kitegeeza tukusuubira okuba nga olina ennyumba kati ng'eyamagire kubanga ozadde abaana ate ogenda bateeka mu muzigo, kubanga yateri anenya Kuteesa kubeera na nnyumba oba amayumba g'alina oba bizimbe by'alina. Wabula kati twogera ku mbeera nti oleese ekintu ekigasa community era naawe oyise abantu n'otuuka n'okuyita Gen. Museveni ne ba MP n'abantu abalala n'abantu ku kyalo ng'okitaddewo. Kale twalibadde tulaba bulabi nga kyaki eri awo ne tuwulira buwulizi nti Kuteesa naye bagamba ye yagizimba nga bwe bazimba ebizimbe mu Kampala, ne tuwulira buwulizi kuba babirambula kiro. Naye kaduka sitoovaayo n'ogamba nti nkozesezza obuwumbi 2.5 oba akawumbi kamu n'okusoba n'oteekawo ekintu, abantu basooka ne babalamu ssente ezo zonna bagamba ye ssente ezo zaalibadde at least kale bw'aba asazeewo kuyamba takoze bubi, naye ate eno yalibadde option kuba kati eno yiri $1.5 billion bwe bukadde 15,000 bwazimba ekyaki eyo. Kale bo abantu bagamba nti kale waakiri yalibadde akola byonna kuba ssente yazirina. Naye toyinza mukampeyalinga na Bobi Wine kuba Bobi Wine ate ye kwegamba abadde yeerandiza yokka newankubadde ng'abantu baddira ssente mbwe eza Nuupu bwe bagamba nti ssente eziva mu diaspora ezivaawo ezitaliiko mbalirira. Kati ate ekyo tosobola kigeraageranya kubanga kati ono abadde mu sikandoozi empitirivu ennyo ezirimu obubbi, obulyake, obukenuzi, era ne kyapprovingibwa Paalamenti erinnya ne lyogerwako, era abaddewo ebbanga lyonna ku mirembe egiwerako. Kale kwegamba nga bwe kiri nti twalabye wano ofiisa wa poliisi ng'afa Omara Mulago ng'era naye yafudde kansa, tasobola kugenda bweru nga Kuteesa gyali e Germany, amazeyo ebbanga yamalayo n'emyezi 6 ng'ali eyo, era nakati akyagendayo nti ye asobola okukikola, era ng'obugagga obwo bwonna alina we yabujja abantu we bamanyi. Bobi Wine talinawo we yajja bugagga bantu we bamanyi nga balinawo obuzibu, ti abantu ono we yabujja obugagga bamanyiwo ate balinawo obuzibu, balinawo ebibuuzo. Bobi Wine ye ng'egyafunyemu ssente ze teziriko bibuuzo, newankubadde abamu baagala okukiteeka ku mbu diaspora kuba tezirinaako accountability, kubanga ezo ekisooka bwe ziba zijja oba zino zimugamba ze babawa mu gavumenti ng'ekibiina nti ebyo birala toyinza kugamba nti nno omuntu kati nga Bobi Wine ayimiridde ku ezo. Kubanga era already we twogera ku Magere yaliwo before, twogera ku Kamwokya yaliwo before, twogera ku One Love Beach yaliwo before, eryato lyaliwo before. Ate era tosobola kuliidinga struggle nga tolina ssente, naye tosobola kuliidinga struggle ng'ate ssente zo naye wabba nzibe. Kati nga bw'olaba ez'amuhoozi ziriko ebibuuzo kubanga akulidde mu system ya bubbi.
sente ye kati zalina kitegeeza nazo ziri evil, teziri smart, teziri clean. Tasaanye era nakwogera ku buli bwanguzi na bubbi okuleka mpozi ng'ezo zalina zonna agenda zejja katandike buto mpozi kubanga ne bwagamba kusikira byakitabo era biriko ekibibuuzo bingi nnyo kitegeera. Kale munnange embeera efaanaganako bwetyo nti waliwo omuntu omu yabadde agamba mwita Mwesigye yabadde agamba nti basupporters ba Nobo bayita bahooligans nti bahooligans baleekaana mu buli kimu nga chief wa Bobi Wine mbu alina mbu mansion ekubyamu kyaki ono gye yazimbye mbu egikubyamu emirundi 2 alina eryato erya Lakizale alina bulletproof car kyokka ate muli kusaamu kuteesa ye Bobi Wine yazimbyeyo kyekigasa abantu yalina ka clinic akamu mbu akatono ennyo takazimbangako akagasa abantu. So nga ate munnange nti bw'abanga omulimu gwe yeetisse gwa kununula ggwanga eyo sacrifice nene nnyo sacrifice nene nnyo esingira ddala ka clinic kubanga ate kino kiba kitegeeza nti eggwanga bwe linunulwa kitegeeza nti resources z'eggwanga zigenda kukozesebwa bulungi akalibadde ka clinic ate zibeere health centers ez'amaanyi oba hospitals ennene okusinga okubeeraawo katuli ku lubowa naye bakomerere ba General Museveni akimanyi bulungi bonna. Kati twalaba wano tulaba ku namba plate z'emmotoka tulaba omuntu eri yaliko enzira eri ate kati era yali mu byaki mu namba plate z'emmotoka okitegeera. Kati embeera munnange abantu bagikubamu ttooki ebintu babiweyinga bwe bati obola tebatunuulira butunuulizi ne boogera ono ng'alina eryato ono ng'alina beach ono ng'alina ennyumba ono ng'alina ki waliwo ebintu ebikoleddwako tulabye school of leadership okubangula abaana abavubuka okumanya lwaki bannayuganda era lwaki bali badde beetama mu byobufuzi oba mu byobukulembeze kikulu nnyo sensitization era kitwala ssente nnyingi nnyo n'obuvumu ne time okuteekawo kati kitebe nga wali Makerere Kavule ne wowawa tukutte mu nsawo yo naye ate okumobilizinga kiba kitegeeza nti era osobola okutuusa Uganda ku bintu eby'amaanyi okubeera ng'osobodde okugaggawala nga tolina kakwate ku ssente za gavumenti okusente za mulwa musolo kabonero akalaga nti ate osobola okugaggawaza n'abantu abalala so si kubeera nti ogaggawalidde wajja mu bufuzi nga tolina ky'olina n'ogaggawalira mu bufuzi olw'okubanga gwe yeesenerako naye ng'eri obadde mwavu olwonkupe kitegeeza era oba mukopi tosobola kuyamba muntu n'omu kuva mu bwavu. Ebyo abantu bonna bye batunuulira ku Bobi Wine yenjawulo yokka gy'alinawo awo kati given n'emyaka n'ebyakoze ku myaka gye kati gwe oyinza kuvaayo kumuvunaana ki nti esente yazibbawa alinawo corruption scandal yonna gy'omumanyiiko gy'abaddemu tewali kubanga n'abantu beboogerako mu diaspora teryakompuliininga bawuza ki mutuwembalirira kuki kubanga wogamba nti mutuwembalirira olina okubanga era olina specific amount nga bw'olga nti Museveni atadde mu parish development model obuwumbi katugeze 10 kitegeeza nti baabuwadde bannabbanja balina okubeera nga bawa accountability kubanga ezisooka zimanyikiddwa n'ensaasaanya erina okubagira ng'emanyikibwa naye kakati zino ssente zetwogerako ez'abantu abagala okuwagira struggle olumwagala okubeera nga mumanya obungi bwa ssente muti struggle ebeezekawo tebeezekawo era n'okubuna Uganda yonna okutambuza kugamba kibayita structure z'ekibiina okubuna Uganda yonna si kyangu ezo zonna ssente emmotoka amafuta n'ebirala byonna n'okubeezaawo abantu abo okutambuza ekintu ekyo kikulu nnyo kubanga jjukira nti abaana bali mu struggle mu mbeera ey'obwannakiwa naye ate still walina okubaawo facilitation kati ebyo byonna muganda wange embalirira yaabyo okuleka mpozi nga birina abantu ababiteekamu ng'era baadikirayalinga nti ziri ssente bweziti kati awo embaliriro ojja gisaba naye munnange bwe batyo
kyabanyize nnyo okubeera nti nno abantu babuukira Sam Kuteesa bagamba waalizimbye eddwaliro oba essomero okusinga kyaki ate osobola nti ozimbidde Mukama ennyumba Mukama tebamuzimbira nnyumba mbu aba yayogedde bubi awo Mukama bwe tebamuzimbira nnyumba nabula ozimbira abantu be ennyumba bwe basobola okubisinziramu okusinza Mukama Katonda naye byonna kale yakoze bulungi nze sinzaga nti yakoze bubi yakoze bulungi okuzimba ekyaki naye lwakuba nti nno ekyo kitunuulira nti kirimu okwefaako yekka nti asiimwe nnyo Mukama so nga ate bino ebirala oba n'okusimwa enzizi mu bitundu abantu gye batalina mazzi gye banywa n'ente waliwo ebitundu ebimu ng'abantu banywa na nti kati bw'atwalayo n'asimayo enzizi n'akwata sola pumps zino ez'aba maintenance palace n'aziteekako n'apampinga amazzi okiraba abantu ne baba nga bagafuna mu bitanka oba n'asimawo zi borehole nsuubira okuba nga empeera oba Mukama Katonda ayinza omusiima ennyo obooli awo n'okusinga ku ekyo nga nakyo si kibi kuba nakyo kyetaagisa